Abatuuze b'e Mengo Kikandwa balajjanidde gavumenti olw'obukyafu obusukkiridde mu kitundu kyabwe era nga kino nno kivudde ku kasasiro asuulibwa mu kitundu kyabwe ekibaviiriddeko okutya nti bandifuna endwadde eziva mu bukyafu. Kigambibwa nti abatuuze beesuuliddeyo gwa nnaggamba ku nsonga ez'okukungaanyiza kasasiro ono mu kifo ekimu okusobozesa ab'ebimotoka okumutwala. Nze erikisenabulya mutuuze mu kitundu kino eky'Emmengo nga obukyafu mu kitundu kino bususse nnyo ddala era abatuuze beesuuliddeyo gwa nnaggamba okukuuma obuyonjo mu maka gaabwe. Kasasiro we basanga we bamuteeka kugeza nga olaba wano ku myala gya wano bagera ng'enkuba etonnya ne bamuyiwa mu mazzi agakulukuta ne gamukulukusa ne gamutwala eyo ne gaba gamututte. Beesuuliddeyo gwa nnaggamba okumukuŋŋaanya okumuwa ebimotoka bino ebiyitamu ebya gavumenti bye yateekawo okusobola okulaba nga bamutwala ne bamuteeka mu bitundu gye balina omumuteeka. Abantu era beesuuliddeyo nnyo gwa nnaggamba okulongoosa amaka gaabwe mu bizinensi zaabwe kati nga olaba wano obuyumba. Abalala abogedde ku nsonga eno bakikkaatiriza nti abatuuze basuula obukyafu mu myala ekibaviiriddeko okufuna endwadde ez'enjawulo. Obukyafu bususse mu kitundu kyaffe. Abantu basuulasuula we basanze obukyafu bwabwe kasasiro ne bamuteeka buli we basanze. Amazzi agalimu ebimera ebintuntu ne bamala gayiwa ne babiyiwa buli we basanze kati ate enkuba bw'etonnya ebintu ne kitabuka n'ebeera ng'embeera tetegerekeka bulungi. Kati obuzibu bwe tukisanzeemu tufunamu endwadde kati nga ffe tulina abaana abato babeera bazannya bakwatakwata buli we basanze ne bafunamu obulwadde. Oluusi bafunyeemu kolera, kuddukana, kusesema. Ye ssentebe w'ekyalo kino agambye nti obukyafu buva ku bantu abakuŋŋaanya kasasiro ono mu batuuze obutatuukira mu budde era ayongedde okutangaaza ku nsonga y'okuyiwa kasasiro mu myala. Ekisookera ddala abannabugabo abakuŋŋaanya ebisaaniiko mu kitundu olumu tebajjumbira kubitwala naye ng'abantu badde bafuba okubikuŋŋaanyiza mu kifo kye balina okubisangamu era nga basasula ssente zaabwe. Naye oluusi emmotoka tezikima bisasiro ebyo, embwa ne zijja ne zitandika okunoonya mbi ezaagala nga bipaadi, pampa n'ojja osanga nga zigenze zibimansa ne mu nzija z'abantu. Ndowooza ekyo ekikulu ekisinza okwetaaga kasasiro oyo. Ekirala abasinga mulimu abeewala okuwa ssente ne bamukwata ne bamusuula mu myala. Kati emyala nagyo bwe gijjula amazzi mulimu egibooga ne gimusula kasasiro ne gimukuba waki gwe tusanga ng'asula kasasiro tumutaaza emitwalo 7 era okuva eryo kyabamo twakikolako twakwatayo abamu ne tubatanza kigenze kikendeeramuko katono. Omulanga tetujja kugulira gavumenti ne gavumenti nayo n'obundi ojja okugulira omulango ogwo naye ate baako weefuna okuba tejja kugenda mu maka ga buli muntu. Nkubiriza abantu tukuume obuyonjo kasasiro tumuteeke eyo tetulina omumuteeka abamutwala bamusanga awo. Lukalango John Paul, MRU TV.